Essuula ya 22. Omugugu ogw'ekiwonvu eky'okwolesebwa. Obadde otya kaakano n'okulinnya n'olinnyira ddala waggulu ku nnyumba, gwe ajjudde okuleekaana, ekibuga eky'oluyoogaano, ekibuga eky'essanyu. Ababa abattibwa tebattibwa na kitala, so tebafiiridde mu ntalo. Abakufuga bonna baddukira wamu, baasibibwa abalassi. Bonna abaasangibwa ku babo baasibirwa wamu, baddukira wala. Kyennava njogera nti mukyuse amaaso gammwe obutandaba, n'akaaba nnyo amaziga, temutegana kunsanyusa olw'okunyagibwa kw'omuwala w'abantu bange, kubanga lwe lunaku olw'okukeŋŋentererwako era olw'okulinnyirirwako, era olw'okubuusizabuusizaako oluva eri Mukama, Mukama ow'Eggye, mu kiwonvu eky'okwolesebwa, okumenyaamenya bbugwe n'okukaaba eri ensozi. Era munaayambalira omufuko wamu n'amagaali ag'abasajja n'abeebagala embalaasi, Kiyira n'asabukulula engabo. Awo olwatuuka ebiwonvu bye ebisinga obulungi ne bijjula amagaali n'abeebagala embalaasi ne batalira mu mulyango. N'aggyawo ekibikka ku Yuda n'otunuulira ku lunaku luli ebyokulwanyisa ebyali mu nnyumba ey'omu kibira. Ne mulaba ebituli ebyawaggulwa mu kibuga kya Dawudi nga bingi, ne mukuŋŋaanya amazzi ag'ekidiba ekya wansi, ne mubala ennyumba ez'omu Yerusaalemi, ne mumenyaamenya ennyumba okunyweza bbugwe. Era ne musimira ekidiba amazzi ag'ekidiba eky'edda wakati w'ababbugwe bombi, naye ne mutatunuulira oyo eyagira kino, so temwalowooza oyo eyakikoledde ennyo. Era ku lunaku luli Mukama ow'Eggye n'ayita abantu okukaaba amaziga n'okuwuubaala, n'okumwa ebiwalaata n'okwesiba ebibukutu. Era laba, ssanyu na kujaguza, kutta nte na kutta ndiga, kulya nnyama na kunywa mwenge. Tulye tunywe kubanga enkya tunaafa. Mukama ow'Eggye ne yeebikkulira mu matu gange nti, mazima obutali butuukirivu buno tebulirongoosebwa okubavaako okutuusa lwe mulifa, bw'ayogera Mukama ow'Eggye. Bw'atyo bw'ayogera Mukama ow'Eggye nti, weegendere eri omuwanika oyo, ye Sebuna, ye mukulu w'ennyumba, oyogere nti, okola ki wano? Era ani gw'olina wano n'okwebajjira ne weebajjira wano entaana, ng'omubajjira entaana waggulu nga yeetemera ennyumba mu lwazi. Laba, Mukama ali ku kasuka lw'amaanyi ng'omusajja ow'amaanyi, weewaawo alikusabikira ddala. Talirema kukyuka n'akukasuka ng'omupiira mu nsengazi, eyo gy'olifiira, era eyo amagaali ag'ekitiibwa kyo gye galibeera, ggwe ensonyi z'ennyumba ya Mukama wo. Nange ndikuggya mu bwami bwo, era alikussa okuva mu bukulu bwo. Awo olulituuka ku lunaku luli, ndiyita omuddu wange Eriyakimu mutabani wa Kirukiya, era ndimwambaza ekyambalo kyo, ne munyweza n'olukoba lwo, era ndimuteresa okufuga kwo mu mukono gwe, era aliba kitaabwe eri abo abatuula mu Yerusaalemi n'eri ennyumba ya Yuda. N'ekisumuluzo eky'ennyumba ya Dawudi ndikiteeka ku kibegabega kye, era aliggulawo so tewalibaggalawo, era aliggalawo so tewalibaggulawo. Era ndimukomerera ng'enninga mu kifo ekinywevu, era aliba ntebe ya kitiibwa eri ennyumba ya kitaawe. Era balimuwanikako ekitiibwa kyonna eky'ennyumba ya kitaawe, ab'enda n'ezzadde, buli kintu ekitono, okuva ku bukompe okutuuka ku bita byonna. Ku lunaku luli, bw'ayogera Mukama ow'Eggye, enninga eyakomererwa mu kifo ekinywevu erisimbuka, era eritemebwawo n'egwa, n'omugugu ogwali ku yo gulisalibwako, kubanga Mukama akyogedde.